mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic wuliriza bulungi Mr. Huggs trip zategeka lero zissa abantu aba njogera ku muntu omu babiri basatu bana batano wuliriza Mr. Huggs lero trip je yategese mufukida akayinja mu ngatto ate motoka efunye accident ne wafa abantu batano njogera ku bavubuka batano abafudde sofana akakonfaminga ke erinnya lyo no bambi Adams bana balala sinaba kufuna manya gaabwe bulungi nengono ye Adams bana bato abavubuka batano tekuli muwala afudde bonna balenzi ate motoka ekubye sama imagine omuntu avudde wakabambinga mulamu omuntu nagenda mu trip laba trip wemwetira bana yetukabe nyabo omwana w'omuntu nave wakanga mulamu nakutuka nafa flat trip Huggs Mr. Huggs azategeka trip zine banga deni na yere bana ikatonda bamuvudde mwati alabe motoka balabike motoka ebadde dduka nnyo abana aba bafudde bazadde babana bano tubasaasidde motoka ebadde dduka ebadde dduka batano they are all dead kitalo nnyo era kitalo ddala tuyongera kubanga tusabira ab'enganda n'emikwano gy'abaana abo mpuliddeko nti bavuka bato nnyo era nti waliwo ayogedde n'agamba nti mbalabyeko nga basettinga off mbu naye babadde bali high mbu nga banywedde era omuntu omulala nakola comment n'agamba nti avuka bakendeeza amalala omulala n'agamba nti abavuka mufune ebyokukola muve kubanga mukola ki muve kubanga muli mu mizannyo n'okunyumirwa ebitayamba naye nja kweyongera okubanga nkutuusaako update z'abaana abo nabakibatuusewa bameka abawonyeemu era bali mu mbeera ki nja kubanga byonna mbikuwa tuvuddeko eyo omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ayogerako ery'eggwanga nga bamukyazizza ku mpewo n'ategeeza nti alina okusoomozebwa kungi era naddala engeri abaana gye batemulwamu yabange lwaki mwogerera kankutuwaleyo tuwulire batemula Yasin Kawuma obulamu tebuddanga mu kuba kyekimu newankubadde tulina okwegumya ne tutambula netugenda maaso ne batemula Rita Nabukenya ne batemula Frank Senteza ne batemula Hussein Walyendo ne batemula Hakim Sekama ne babuzaawo Kibalama babuzaawo Baddamulira bannaffe bangi tubadde nabo bagenze babatemulako zeno ng'omuntu ekiseera kyensinga okufuna ekikalubo tukutunuulira famire bamaama bataatu babagando bakyalo ba famire z'abannange bwe baba basse oba gwe baba basibye oba gwe babuzizaawo nga talabika oba gwe batulugunyiza juzi nabadde mu kooti n'omukomera ne mama Edi Mutwe kwegamba it's a hard time era nerijimu egezaako nnyo kikozesa wetufiirwamu naffe nga be bamuse naye bennyini abatemu ate ne bagenda ne bagamba olaba kati Bobi Wine atisa abaana bamu kwegamba ne bagezaako okukikozesa ate nga weapon so kizitowa naye olina okugenda maaso ekyomukisa omulungi bannange bonna bamanyi ti bino byaddala tulina okufuna eddembe lyaffe oba tufe nga tugezaako difuna so newankubadde nti tuba tumanyi risiki gye tudiringa nayo tumanyi nti bannakyemalira batemu tetulekeraawo wadde nga tumanyi risiki naye ate bwe kiba kibaddewo kitukalubiriza nnyo okyogeddeko ekya Yasin Kawuma yali shock nti nali ne Yasin driver wange ne bamukuba amasasi nafa mu motoka yange yennyini ne bagiwamba ne bantulugunya ne banteekako omusango gwa treason kulya mu nsirukwe ne banteekako n'omusango omulala annoying the president kunyiza Museveni ne banteekako n'omusango omulala illegal possession of firearms
ne bajjayo emundu bbiri ne baziteekaawo ne bazikuba n'ebifaananyi ne baziretanga evidence. Well, nga gavumenti eno bweri yaba yeekera abantu abatalina buntu bulamu emundu ezo zaabula kyokka nga bazipresentinga mu parliament minisita w'ensonga ez'omunda kakati emundu zaabulawo omusango gyeguli naye tebaddangamu kompita mu kooti bagwadijani nga mujja kudda mu kooti naku z'omwezi wezi tebaddangamu tuyita ndi ku bbeeyibakuwa lunaku lwoddayo mu kooti okitegedde nkakasa balinze gukozesa nga bebajjayo gwa mobile ogwa social media tax, you know, basawo bisango basobola okufuna kuba bwe batukwata kati bwe bankwata nze baba tebalina musango gwonna gwe bantekako nga bagamba musango kyogulio kyovola babakozesa ne bannaffe ne banoonya nti byakika yakuloopako omusango kati byakika baba akolagana nabo nga bagamba byakika katukozesa omusango gwo ensonga lwaki baganda baffe ba Idi Mutwe bali mu kkomera ne Masaka n'ebirala bifaanana bwe bityo. So eno regime eyagala justice nsonga yonna bali willing balina obwetaavu bw'okututulugunya balina obwetaavu bw'otutuusaako obulabe balina obwetaavu bw'otusiba n'otutta naye baagala quick excuse nsonga ki eri awo ey'amangu gye bayinza okukozesa. Ekintu ekyo nti abantu bano bayogerako abawamba abaana nti banoonya nsonga nakyo ekyo kibayinza okuba nga beekwasa okunona abaana oba omuntu yenna bafune engeri gye bamutulugunyaamu nti kyeva olaba bateekawo kino na kino balabike nga bafuna engeri gye beekwasaamu oba oliawo bakiteekewo bagambe nti kyekivuddeko okuba nga babakwata. Nga tuvuddeko eyo ye munnange waliwo olutalo wakati wa Naalongo Kitone sibayi munnange oba bamunyizizza ki naye amwogeredde ebisongovu bibino. Olaba oyo omusajja baamuwa kulunda mbizzi emmere n'agyeriira yenna azimba gatanyati kati bagenda tunda ye oyo simanyi jakazi bwe yalunda embizzi emmere y'embizzi n'agyeriira kati bagenda kutunda gwe mulabe yenna sebo yagambye munazanyisiza Saimo Kawalaata Saimo ulira butali romantic kati gwe alinga omulambo gufudde amazzi g'oli romantic mulabe yenna bwazimba gatanye guba guzimbye ngoyo ojakazi engeri gy'ofuula enkula y'abantu Naalongo tofuula abantu nkula y'abantu buli muntu nga tonnaba kumanyira mulala sooka wetunuulire bw'oba oliko obulemu tomanyira bantu kati waliwo oli afumbirwa abakazi yagende South Africa mbusawo Buganda ne bumulema tanayawula nangoye zimutuka ku mubiri ali awo alinga omuddugavu atali addugaliride nnyene enziddugalirire ne yeddagala leka alimira bubi. Nabadde mbu ayanukula Jekinizi Mukasa oba ina kye yamugambye oba baamwogedde coach nze naawe naye nga bajja kwetwala nga tuvuddeko eyo atugendeko ku nsonga eza kofi ezaleese Diamond Platnumz wano mu ggwanga Uganda naye abaana bayomba butya kankutwaleyo tawe waabwe waliwo Munnayuganda yagendayo n'ayimba Diamond bamulese nga ayina eddoboozi nti bwayogera abantu bajja kwongera okulima emmwanyi Diamond bamulese nga ayina ekkolero ly'emmwanyi nti Diamond emmwanyi ayina ekkolero ly'emmwanyi nti agenda tuyamba ku by'emmwanyi nti Diamond kwegamba nti kiki ekigenda mu maaso ddala lwaki muwa abayimbi nga bakenze ebitiibwa. Omulala agambye nti Abannayuganda tuli basiru era mbu tuli basiru nnyo oyinza okumbuuza lwaki sinza abyogedde kankutwaleyo tulabe lwaki tuli basiru. Naye mwe Bannayuganda tukkirize tugaane for sure twafuuka bawumba tuutu oba twafuuka abantu abasirusiru batategeera mu ngeri emu oba endala. Temusobola kunkakasa gavumenti ya Uganda nti muddira ekintu ekitalina mu region eyo ekitabangamu ne mukifoosingamu. Wano Uganda muli mu kusanyuka muli mu kuseka mulowooza muli bakabi tufuuse bamanyi olw'okuba emmwanyi bagizizza katale naye emmwanyi bagizizza katale bagisuule busuuzi completely era omuntu ali mu kyalo wenna ali mu kucelebratinga because of emmwanyi bababuzaabuza babasiba katwa. Temukwata ssente zammwe kuziteeka mu kulima mmwanyi kubanga egenda kufa kifuuke ekirime kiviiriddewo ddala completely.
tosobola kera ncha kungamba nti badidde emmwanyi ne bagiteeka mu mbalala. Museveni bw'obanga obadde supporting emmwanyi ebere yakabi, lwaki togitutte Luweero? Lwaki togitutte Masaka? Kubanga be bamu ku bantu abalina emmwanyi n'Abaganda abamu gye basibuka. Lwaki okutte emmwanyi ogiteeka embalala? Tolaba nti notufuza abawumba tutu sente muli w'omusolo egenda bugenzaawo. Notakomaoko ne muddira n'ennyonyi simanyi ziki. Ne muddira Diamond Platinum ne mumuleeta wulira sente muli w'omusolo wetokomoka. Ne mukwata sente empitirivu mulese Diamond Platinum apromoting emmwanyi. Ate mukutte emmwanyi mugitadde embalala. Ddala kaakati ente mugenda ziteeka oba amata. Buli region mugiteeke mu kintu ky'erina fiitingamu. Omunankole mbadde mwina promotinga yonte. Emmwanyi giteeke Masaka oba giteeke Luweero. Kuba be balima emmwanyi. Bannayuganda temusiriwala temulima mmwanyi. Emmwanyi egenda kugwa complete. Tolaba nti endebe oba ebbaafu mu kyalo yafuusi ya mitwalo 5. Time egenda kutuuka nga buli muntu yasaawa kasoli, buli muntu eka ze ne eka yazijjuzaamu emmwanyi. Emmwanyi etuuke ku nnusu 5. Ng'eri ku nnusu ebi nga mwalima buli kintu, mwasaawa buli kintu, mwakola buli kintu. Emmwanyi etuuke ku nnusu 5. Mujettanire. Ate noteekako obukwakulizo, mwate teba Munnayuganda ate simanyi ate afulumya mmwanyi, ate kugiteeka simanyi kugitunda sa kino mutugiguze gavumenti. Yes, tugenda giguza gavumenti, niyo gavumenti gye tugenda giguze emmwanyi. Egenda gigula bbeeyi ki? Era egenda gigula etya? Ng'eddidde emmwanyi gitadde embalala. Okakasa mu mbalala omwo mulimu ekyuma ky'emmwanyi. Tutambule nga bwe tuyinza otambula Masaka oba Luweero. Mulimu ebyuma byakase mu mbalala. Okakasa mu mbalala mulimu ebyuma byakase. Bannayuganda mutufudde abawumba tuutu olw'okuba nti no naffe tulabira wala nga nsolo. N'osanga Omunnayuganda nga ali mu celebrate ng'ajaganya emmwanyi yazzeemu yalinye. Wo! Erinye kaseera, erinye eddakiika. Erinye bulinnya eddakiika. Era ssaawa yonna emmwanyi ewunya nnusu 5. Mwana bwe ate gwalero gavumenti etusuliseemu boyi. Etusulise. Katuvuddeko ku mwanyi katugendeko ku nsonga z'omwami Umaro Kiseka. Ono agambye nti bamuyitire Umaro Kiseka mbalina obubaka bwe. Nange kaneŋŋamba kambulisewo tuwulire amugamba ki. Obubaka bumpeerereza ekivubuka ekyo ki Umaro Kiseka. Umaro Kiseka ddamu amagezi. Manyi kivubuka gwe weefuula ategeera ate nga totegeera. Bw'oba owulira NUP ogikoye genda okola ekibiina ekikyo. Oviire ddala ku bantu. Genda okola ekibiina ekikyo. Va mu kibiina ky'omusajja okizannyiramu katemba wamu. Umaro Kiseka bw'oba owulira nga ekibiina okikoye ekya NUP, go find yourself otandike ekikyo. Kivubuka gwe Umaro Kiseka. Ffe tukulinda odde Uganda. Umaro Kiseka ffe tukulinda lwonadde Uganda. Ojja kutubuulira. Naye munnange byonna nga bigenda mu maaso. Oyo ndowooza amuwadde obubaka era bw'ayagadde kubanga bumutuukako ndowooza abufunye. Naye byonna nga bigenda mu maaso. Waliwo avuddeyo n'agamba nti nze nyimirira ne Umaro Kiseka. Tugamba otyo lwaki? Naye ayina ensonga ze lwaki agamba mbu Umaro Kiseka mutuufu. Bibi. Mulundi guno for the first time ndi kusaidia Umaro Kiseka. Naye omanyi lwaki? Ndi kusaidia Umaro Kiseka lwa nsonga. Njagala nnyo ebintu Museveni byakola bannayuganda. Ffe bwe tuba tuzze mu buyinza tuleke kubikola. Nze ndabira ddala nga Umaro Kiseka kye yakoze yayogedde endowooza ye kwennyonnyola kwogera kyawulira. Ate nga eri eddembe lye tulwanirira era lye twagala lijje mu Uganda empya. So mu Uganda empya
twagala ng'omuntu omuntu wa bulijjo asobola okuteeka abakulembeze be mu kyeke n'abacekinga n'ababuuza kino kiri kitya tulagawa abantu edda tebaabuuzanga bwe batyo Robert Mao bwe yakwata DP n'agiyingiza mu NRM ne bafumbirwa eyo okitegeera so kati ku mulundi guno Umaru Kiseke ekintu kye yakoze mwebaliza ddala nti yebale ku cekinga abakulembeze baffe naye yadde nga ndi ku side ya Umaru Kiseka naye si bwe budde obw'okutekinga sides si bwe budde obw'okwekuba si bwe budde obw'okugundi akoze ati obudde buno tudde ku mulamwa tubeere ku mulamwa gwaffe gumu protest vote tubeere ku kalulu kubanga Umaru Kiseka yabadde annyonnyola feelings ze ndowooza ze kyawulira okitegeera so ffe bwe tudire essaawa eno ne tukiraba nti kibinyo ne tutandika omukuba nga yali akuba bali enisikini abaali batufuukidde ekizibu wano n'abateeka ku ttaka nga twavaayo kumuwa bimuli bye kumwebaza ku ekyo so kati wano lwatukutte kati tutabuke so this time tumanye nti omuntu asobola okwogerako era ne kibaawo era ne tumuvinga ne tudda ku kiddako buli omu yeetaaga munne mu lutalo luno tulwane tutwale akasajja protest vote tulumbe Maliriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'alaga okwenyamira era n'agamba nti omukulu General Muhoozi Kainerugaba mutuufu entebe gye yalimu tutagisaanidde kugibeeramu era ensonga zino zaawadde baddira omuntu atalina bisaanizo ate atalina na right state of mind ne bamuteeka mu office eri very very sensitive era kyabulabe nnyo okubeera n'omuntu bw'atyo bwe yali ku topu y'amagye gaffe bwe nasinkana ambasada wa America olunaku olwaddako mutabani wa Museveni yavaayo ku Twitter n'amuvuma era n'amutiisatiisa n'abajja omutuusaako bulabe ekyo kijjukira oli munnamawulire bwe nasinkana ambasada wa Bungereza era Muhoozi yavaayo n'amutiisatiisa n'amugamba UK kino ejja kisasulira okijjukira kati bwe nasinkanye ababaka b'omukago gwa Bulaaya mu lwatu mu open era Muhoozi bw'atyo bwe yakoze kyekyenkulaga nti si kya bugunjufu n'omulundi n'ogumu ate amagye gaffe okuvayo ne gakozesebwa mu ngeri bwetyo etyobola ekitiibwa ky'eggwanga era twaswadde nnyo nga Uganda okuba nti amagye gaffe bwe gatyo googera ne badiplomats ayogedde ku badiplomats bazasisinkana nga buli gwasisinkana Muhoozi Kainerugaba amala n'amutiisatiisa buli gwasisinkana avaayo n'amutiisatiisa recently waliwo wano wemwalabye wa German eyavaayo ne yeekubira enduulu ng'abatiisatiisa okuba dipootinga ne beekubira enduulu ewa Salim Saleh era bwe bamujjukira bulungi Salim Saleh yagamba nti ajagezaako nti era naye yeewuunya tweets ezo n'agamba nti naye essaawa eno tuli wano simanyi ate kyagenda okuddako okutwitinga ekiro but surprisingly President Yoweri Kaguta Museveni we yabadde ayogerako yagambye nti tweets ezo nnungi nnyo era nkulu nnyo mbu azikola with passion mbu alina passion ey'okutwitinga so byayogeddeko n'olaba n'akugamba nti amazima gali nti twaswadde nnyo era tukyeyongera okuswala kyeva olaba atandikidde ku nsonga eri gyagambye nti omuntu ali mu ntebe eyo kirabika nnene nnyo emuzitowerera si alimenti okugibeeramu nti amisiyuzinga nnyo eyo entebe gye bamuwa ne position eyo naaba nga akozesa bubi ejje ly'eggwanga so nno nga ejje liriwo okubanga lisaavinga munnauganda yenna ate ye agakozesa nga personal property ye General Muhoozi Kainerugaba n'atwitinga ate nga kyatwitinze akimiininga agenda kikola nonno mu kusooka twalowoozanga nti byakusaaga era nga tulaba tweets ne tugamba oba oliyawo ate nga tezitandise kati tuze nga tulaba tweets zeyatwitinga ku Kenya tuze tulaba tweets nyingi not until tweets kangambe zasinze okuba nga zitumala maani zeza za Eddie Mutwe
zeyategeeza nti nze mwina waneno mu basement ndi muyigiriza Lunyankole era indeed okusanga nga be bamulina bali mutulugunya awataliiko ayamba. So byebyo munnaffe byetulina okuba nga tukutuusaako naye nga teweerabira kubanga osubscribinga omukutu guli gumu gwokka NCK TV era subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nja kubanga mbikuwa sigala naffe tuvaayo.